ono mwala full figure tasula kutwepankira ono yali awusigalo nga tusoma n'ekiri kisenga ogotego akabaliga senga akabaliga obubina bwezi n'ekimaze bwingi famanya n'ekisineka ebinyi omunyo alwala ensuku y'obwongo tega mukungulira nja kuba paka Yesu bwali kati kankubire ddala bugingo ono bugingo aleme kuddamu nakunepa bagamba ekyennyanja kivunda mutwe kale ogugwe mutwe yatuvuma TV yamulema okumanyiga era mukubidde n'emuga bugingo nvumiraki kwakiri ekiwala kifulu figa kyo kirowooza ati bugingo yatuzaala tujja muwolereza nze bugingo ne mukwano gono principle sina ekikumi kyezija wa bugingo kati ono omuwala anvumira kifulu figa nekino kisenkubuge omutwe gukiranga obubina bwezi n'enkobe kiranga toyi bantagingira omukulu Nyombi Tembo akulira ebigenda ku mpewo wano mu ggwanga kubanga president yamuwa ekifo ng'amanyi nti asobola. Nalabye yakutte ku baana abayimbi n'atuza ne conference namba nti bawemula nnyo kale oba bayimba zaabwe mutukikiriza naye gwe mukulu Nyombi Tembo kyogamba nti abaana abo bawemudde okusinga omukyalo oyo Fulu Bivumo awemudde ensi avumya abantu saba tulina gye tuvaayo tuli bantu bamanyi mu ggwanga ate naffe tuli bakulembeze. Njagala kubuuza omukyalo ebyavuma tembiraba pastor nakeera n'amuwa TV namba gwokulira ebigenda ku mpewo omukulu Nyombi Tembo ne bamuwa platform nakeera n'atuulako n'avumirako eggwanga TV eyo n'otagiraba ne pastor yandibuuliridde eggwanga eyandigambye nti ekyo kibi wabula n'asanyuka basanyusi kuba yamuwa platform kwavumira eggwanga. Yavumye mama wa Junior nga bwayina amayuga omukyale yagenzeeko bulungi mu kinyumanyumirwe n'ategeeza nga bwe yatabba ayinza tuwa obukakafu nti mama Junior yatabbaawe ayinza tuwa obukakafu obwo n'avuma Junior nti bisimanye ebisiyaga yamulya ebisiyaga. Basabo ne bannyabo mwe temulaba kintu kino nga kigenze wala nze yanvuma nze sirina makulu avuma alinyirire naye kisusawe mula abaana baffe bali mu holiday basiba ku masimu akuga nti mama nina byenjagala okusomera ku simu tojja kugimumma namuwemula ayogera nga bwe yasuze n'omusajja nga bwawoomerwa n'anyumya ekyandesa gundi kyali bwekiti ne bwekiti yakula bwati ne bwati nawemula ensinze byesobola nakuddamu mu kamwa kange owa UCC oba otegeeza ki ow'ekitiibwa owa UCC oba otegeeza ki abayimbi bali kale wandi bavudde nako naye oyo ne mumuleka ne President Museveni n'alyoka amuwa platform mbu simanya advisor. President Museveni yagala kutandika kuvuma ggwanga kuba alina ku advisinga bivumo kuba byokka byamanyi tukoye tutuuse ku extent esembayo tukoye nga bannayuganda tukoye omukyalo oyo okutuvuma bemuba temwagala kumulamula ensene ejja mulamula enese egunjuza temu enese ejja kumulabula ejja kumugunjula kuba eriyo abantu abatasobola kuvumibwa nga kulannama bajja mukolako kubanga nze yanvuma kuva 2019 naye sirika nga sina kye mukoze bamugula buguzi mitwalo 10 mitwalo 2 nadde ye Salama Road jasula mu bisegusibye ne yefunvubika eyo. Nsaba Mukama Katonda abajjajja Nyombi Tembo akumpeera omukisa naye tunula mu kintu ekyo akagambye tambirero mozeka psychologist yes mento njagala omukazi onto muvumula ekirwadde ekimuluma era mwenna mwenna bamuvuma mumulekeraawo temumuvuma tetuddamu waddegerako ekigambo nze kati nza kunnyonnyola bimuluma psychologically okusinzira bye yayitamu kakati era mu bipolar disorder mulimu kyebayita impulsive reckless behavior acting without thinking of the consequences. Yoyo omukyala ayogera bino okubatya neyetonda akawungeezi consequences nga zikonkonye oyo wali ate no kiringa ku suicide kino this disorder bipolar disorder fulungu gyalabika nti alina tulina omusabira omukyala essaawa yonna agenda kwekola sepuku ey'aba Japan
essaawa yonna we tutamusabira nsaba bannayuganda mwenna niwaba yali akuvumyeko niwaba yali akoze eki saala kubera disorder agenda kwetta saawa yonna nkujira waliwo kye bayita schizophrenia ekyo ng'alina persistent delusions ezimujjira nalowooza osobola okumusaba ng'alina akatabo kaluzungu bwe kati ng'akalina yalowooza akasobola okukasoma ogolaba nga akawunzisa nga kakuta upside down delusions nti ekintu okisobola nga tokisobola eyo na bipolar eno schizophrenia agirina eno disorder ekuleetera okulaba ng'oli mukazi mulungi goza bakyavuma nnyo buli abalungi abavuma nti babi yeye mulungi ebeera delusion ng'olaba gwe mulungi naye nga ogenda okulaba tebasobola kuwakanya nga tolina maanyi tebasobola kuwakanya nga toliiwo bawakanya kiriwo anaasiga enziro naye ayagala gisiga ku kitukula bwe baba bakusiiga enziro togwamu maanyi kitegeeza otukula banoonya kuddugaza bwe baba bakusiiga obusa togwamu maanyi kitegeeza oli muyonjo baagala kuwunyisa kyonna kye bakukola do not be discouraged. It is a sign that you are better than them and you are good. Oli bulungi era nkubuulirira mu reclaim saba Katonda yonna gye bakwonoonye akuzeeyo ng'akubisizaamu. Muntu ononedde amannya, muntu ononedde emikwano, muli ku famire zaffe muzivuma, muli ku baana baffe. N'ovuma omwana wange atayogera kwogera gwe ngamba nnyoko yenna mwandu eka gwe nayogeddeko. Omwana wange gw'ovuma buli lunaku n'omuwa abasajja b'oyagala n'omupaatikako simpokke omupaatisekaani yali akuvumyeko. N'oleeta Mondo Pasita Mulamba n'anvuma ebigambo ebiringa amazzi. Nze Pasita ali oyo Mondo yali wano nga mukwano gwange nanga mutwale wakakane ne mutwala nanga ntwala ne mutwala ne muvuma nga buli kiro mubeera kunze emisana mubeera kunze gwe muntu weka olwokuba nti omanyi bwe tunakutwala mu kooti sekasini ng'akuba essimu amu ng'akuba ebyo twabivaako dda ne banazikuba ne zikongoka Dr. Magola wins kontenti waffe ate mwe mwagala okusala naye kasipagana mwabatema kontenti wange fwe waffe ng'omutemayo n'omuzannyo okola ku soroti n'okitunula n'amaaso ne gakuluma nga muwabidde UCC nga muwaabe nga muwandiise peni zammwe teziggwangamu ndaba bunaku mukeera kumpa waabira bwe nayogedde ku namwandu nayogedde namwandu ki kye nayogedde namwandu enjavu ekitegeeza bulijjo mulina amayuuga n'amakudde ijuuga lina tera tuga muntu seba tatasobola kwagala muntu atunula bw'atyo maate muze mugwe mu ssente mukole bavubuka mukolere bwe muwagawaga boys dormitory ne mulimbalimba abaana b'abantu mwe muli kwensipalinga abaana okugenda mu bisiyaga okubeera ba boys dormitory okubeerawo badomati please wake up mugende mukole mwetaba kyamwetaba asoma bw'obukanzi bw'abanaku buno bw'okunyimbe mukwano ntambiuza okugenda okole funa omulimu ogambe nti guno gwenkola ozoba kibakuyita you are nothing balaba nga togattako balaba nga tolina kiddako abantu bangi wano n'abazadde babe bafa stress wakuvuma bantu gwe stress ekutandisa oli mwana muto ojja kutuka oli ku full figure ojja kutuka lw'abantu b'owalana beera mugezi muvubuka ogenda okola ove ku bantu tovuma bantu kutuka toyiri wakitalo nga gwe wolowooza mwe mubeera munvuma bulinaku n'oweta Mondo ne muvuma n'oweta kisa kya Mukama ne muvuma n'oweta simanyono ani simanyono bibere byaki ne muvuma gwewoloza gwe siri muntu buli lunaku peegiyo TikTok etambulira kunze osuubira ki olowooza ki gwoba ovuma si muntu naleka tumuwagira muli ku bad black lutawana mubuuza ebyo bintu agenda byogera analizamu nabinyonyola